50, 60, 80, 90, 97. Omukolo gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu muzzukulu we Father Bonaventure Sebyanzi Waswa era ng'ono akubirizza abooluganda okusigala nga banywevu n'okusabira kalidinaali Katonda amwongere okumukuuma. Olwabiri mu 7 luwera ddala eyo mu myaka gy'ekyenda Emmanuel yabatizibwa nga 26 December olunaku lwa jjo. Kale najjo yakuzizza batisimu ye ey'E97. Father Sebyanzi agambye nti obulamu bwa kalidinaali bufaananira ddala n'obwa Yowaana eyafa obukadde ate nga yali ku lusegere lwa Yezu Kristo ebbanga lyonna, bw'atyo n'asaba buli omu okukolerera okubeera okumpi n'Omukama ekiseera kyonna. Era mu batume ayogerwako nga eyafa obukadde yawangaala nnyo Omukama yamwagala. Okubeera okumpi n'Omukama bulijjo, okubeera ne Yezu, okubeera ne Katonda, tubeera n'Omukama okumpi lusegere nga tuyita mu bulamu obw'essaala. Essaala zaffe eza bulijjo ez'okumakya n'ez'olweggulo, ekitambiro kya misa ate n'essaala endala eza devotion naddala okusinza essakalamento. Cardinal Emmanuel Wamala yeebazizza Katonda olw'ekirabo Katonda kyamuwadde eky'obulamu era nga yakamala emyaka 97 ku nsi, so nga ku myaka egyo yakamala emyaka 17 ng'awummudde obuweereza. Kujja kwammwe wano okw'omwaka guno kumpadde essanyu lingi, anti ndi mu kwebaza Omukama olw'obujjukizo bino wammanga. Nebaza olw'emyaka 97 egy'obulamu, emyaka 66 egy'obusaseredoti, emyaka 42 egy'obwepisikoopi, emyaka 29 egy'obwakalidinaali, n'emyaka 17 okuba nakatandika okuwummula. Omukama njagadde nnyo, nfundikira n'atuusa okusiima kwange eri buli yonna awaliridde obulamu bwange obw'omwoyo n'obw'omubiri. Era nnina essanyu okubategeeza nti ndi mumativu mu byonna. Mwebale kumpuliriza. Omukama abampeere omukisa era bankuumye. Ye minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Krizesto Muyingo, ono nga ye ssentebe w'abazzukulu, agambye nti olunaku luno lwakwebaza olw'obulamu bwa kalidinaali n'ebirungi byonna byamuwadde. Twongere okwebaza Katonda olwa kalidinaali kya Cardinal nga tukola ebyo ebitusuubirwamu ng'abazzukulu ba kalidinaali. Temanyi nti Omukama alina ensonga lwaki kalidinaali amutuwadde, naye ng'emukuzo twetwala nga tutwala omuntu kalidinaali Katonda gwe yamuwa naffe gwatuwadde okukola ogw'okubunyisa bakira evangelization. Minisita asabye abakristu okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti kubanga zaakwekulaakulanya era ng'ensimbi ezizikolebwamu zaamuyiwa musolo. Programu za gavumenti nyingi naddala ez'okugoba obwavu mu maka nyingi njagala tuzeetabemu, tuleme kubeera nti tetutukwatako nyingi. Waliwo n'eziministry yaffe tulina scholarships, tugaba ne loans era abaagala okusoma nga tebalina ssente. Tuyitawo okuyisi nti nze tebinkwatako kubanga gavumenti yaffe Uganda yaffe ffe tusuubiddwa okufuna mu kintu kya Uganda kyaffe kino. Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.